namwe mwevaako mulinga ffe kamukulage. Celebrating as well. Let's have another look at that breakaway. And it really was lightning quick, wasn't it? Suddenly it was 2 against 1. Mwadda kuki mutambula mulingiza naye aba teyeewulira. And Algeria have the lead. Celebrating as well. Let's have another look at that breakaway. And it really was lightning quick, wasn't it? Suddenly it was 2 against 1. And Benrahma making no mistake. And it's 2-1. Great work from Mahmouda. And Algeria have the lead. Uganda eringa Arsenal ebawe essuubi n'ebamenya emitima. Naye mu byonna abantu abaddukanya omupiira oba ne gavumenti okutaweza mu byemizannyo bannayuganda baagala ebyemizannyo babyagala naade empita ku FIFA House awo baggadde nawo ninga ndaba ababooda bakyayagala tickets so byonna tubikole naye naddala buli katonda wonna nga kukwasiza ofisi y'ebyemizannyo bannayuganda baagala ebyemizannyo okimanyi mbuno mpozi byonna tubitwalira entertainment but if you say shows n'ebyemizannyo na Uganda baagala ebyemizannyo baagala nnyo ebyemizannyo wabula kyenjagala mu byonna nga tunagenda mu bibi abaana basamba omupiira omulungi ate bato kye baatukoze lwakuba nti nsinze kooki nate nze nabadde nkisuubira kyesimanyi oba kooki teyakitegedde nti omuwala bwawe wakukwata nakudisorganize nga psychological ngaomupiira gwakatandika kyova nje gwatuuse we gwatandise ne gumanyiira ne tuddayo tekitegeeza yadde alina okusooka onyweza eddakiika 15 nezikola ki ezisooka but kunze lwakuba nti Uganda omupiira gwaffe gulimu okugumira naki but there is future basamba omupiira ogunyuma Uganda Cranes omupiira gwa guni gwali tegunyumya ogwa Micho ng'asambasamba byasambasamba naye bano abaana basamba omupiira babadde n'omuwalabu nga bakola ekyomuwalabu kyakola ki kyakola naye because he is a master mu kyakola n'abadisorganizingirayo osobola kati osobola kirabira ku mupiira gwa Botswana tinaffe twakwata ku munafuya kijjamu enjawulo but maybe nekirala nti tiimu terina exceptional player akyusa omuzannyo naye basambaza tiimu nze kunze nga nze kusaba omupiira gwe nalabye buli tiimu erina obbaamu omuzannyo oyo mulina obbaamu ogwo but they play as a team naye buli kisaa mulina obbaamu oyo nga lugamba either agenda kunyiza oba agenda kukola ekyenjawulo naye baŋŋambye kye baakoze aba Algeria nga bamaze okutukuba omupiira balowooza nti everywhere is everywhere wangula omupiira ogenda weyambudde essaati otambula andi batusanze mu sizoni ya tteke ate what happened ojja ziwulira baba bakubye babakubye ebikiri bajja nno bateekako emisango mu muzannyo ennyo baleerwe gwego naye tugira tutambula eyatukubye namwe mumwamulabi emipiira gy'essomero tetugize gyalinga egy'emiggo kati bano baali bazze kukola bano bakozi bano babadde bakozi akantu kaleekaana buleekaanyi babadde bakozi bano be babagize kafu naye anyway why didn't they protect the visitors simandiza kyabuusiddwa amaaso then empulidde nekira nti n'ebicupuli byasusse ebya tiketi ebya ssente ebya tickets awo tuluddewo nnyo bannaayi ayino tiketi y'ekicupuli nga awo tuluddewo nnyo wakwasaamu ensonyi nze n'ekintu ekirala ekiswaza mijoze ziri feeke kale gyeziri naye ate olugino zandibadde nnene katale nyingi omuntu noononya ajja zeetegerekeka neekubula wano ku FIFA House weegiri weeziri balina merchandise shop buli kimu osobola okukifuna lekera okugenda mu anti nze nkubuulidde twala kyange bakyuseemu mubeere n'akatale konna buli omu afune kyayagala omuntu ovunaanyizibwa n'adyambala jjaze ku mubiri gwe ng'eri feeke nga ne ssente zaazirina ogwa Mozambique gwawedde mmeka
ogwo nagula biŋŋambo gwaddeyo ennya gwenkubuuza maama ogwo gwe gwadde gusembayo emikisa gikyaliwo tulinayo Somalia kimpe enkyekubiri oyo ye amusanga bubonero bwaffe 6 twakamufunako 3 ekyokubiri okuluzinga ku guno kyatuyambi tusobofuna obwa Mozambique but the team ze yazanye bulungi for the first time naye team esamba omupiira kina ekibijja kikyali open kale awo tuveewo munaye gye bwe twabadde wano nindi nabira okuwa emboozi y'akamiriyo